miriza nti sigwe gusoose okumukolako effujjo lino. Katulabe ebikira ku bino. Akisawo kuneemu ne bajja ne batukonkona ne bakoonagga ekinyonyo omusajja atuyita abeeno n'ezigula dinisa ne mubuuza ani oyo nti nze neiba muguleewo ne tuggula mami ne mugala tuggula balabika be bantu be twawulidde bayinza otukola ekikyamu. Mami n'agamba obudde bukedde tuggulewo batutte ne tuggulawo. Utwaguddewo omusajja n'atulaga nga ennyumba ekutte omuliro ne tutandika ozikiza abantu ne bajja ne batuyambako ne tutandika ozikiza omuliro. Nakimula kitadde ku bba kitaka Ismail gwalumiriza nti sigwe gusoose okumukolako effujjo nga n'olunaku lw'eggulo yazze namwegera yabadde nga n'agaana. Naye nze nga nze omuntu kyempulira nze nafunamu obutakkaanya n'omwami wange. Kati okuva yavaawo ababbi yabadde yakomyewo kwawo nga tulinga abasetolinze era ne tuddamu ne twawukana. Ate era bwe twayawukanye kuddamu okulaba nga gwe muliro. Chichanga tupwana nga nchikugamba nesira akawo n'endowooza nti nsobola okuva wa mukazi wange negenda mukazi wange mwagala. Ofisi ya Ssaabaminisita Nabbanja. Tulina abaana bangi nnyo n'abazadde baffe be tulabirira n'abazzukulu tulina naye tetulina kyakulya. Nabbanja atulowoozeko atuweko ku kasente. Bagamba nti emmere gye batunda ebadibako oluvannyuma lw'okuba ng'abantu baagaanibwa okutambula okujja mu kibuga. Bano okulanga onnyiseeyo n'enkumi nga 2, 13. Magoba tetukyagalaba wabula tubeerawo kufuna mmere ya leero. Abasobozi babyogedde bakwasibwa obuyambi ku ofiisi ya ssentebe waabwe era nga Robert Ngobi ku babawaddeyo obuyambi buno ayogedde ku bwetaavu obuli mu bantu ensangi zino. Abakyala bano n'abaami abali wano bawaddeyo obulamu bwabwe si kunoonya 10 kyokka wabula bayambe ffe abalala tufune ekyokulya. N'amakampuni amalala galabire ku KCCA ne Movit kye bakoze. Bo abatuuze mu zooni ya Sendawula mu luka gw'Erongojja mu ggombolola ya Lubaga bakedde ku ofiisi ya ssentebe waabwe Ali Kyambadde ogawana ku mmere gy'abagulidde. Kubaddeko abakadde abakyala n'abavubuka nga ssentebe ategeeza nti ekitundu kye kibangayamu abantu abasinga nga bakoseddwa omuggalo. Eŋŋamba kambawe kawunga abatanaba kufuna naye weewaawo kawunga tekayinza obutamala naye nkubira omulanga abantu abali mu kitundu n'abali n'emiriraano abayinamu ke bayina akatonotono bakaleete ku ofiisi y'ekyalo. Njagala kwebaza kyamaani waffe Kyambadde Ali ku kyatukoledde kubanga akimanya abantu be bali bubi. Sendawula zooni esulamu abantu abasoba mu mutwalo gumu n'ekitundu nga ku bana 2,000 abawandiisibwa okufuna ku ssente za Nabbanja abantu 16 bokka be baazifunye ekiwaliriza ssentebe okubagulira ttani z'obuwunga 3. Tuli batulowoozeeko ne maama Nabbanja abatuuze tebannafuna ssente nze nawandiika naye sinnazifuna. Nze ndi omu ku bantu abaazifunye era minisita Nabbanja tumweba ssente yazituwadde naye akuba abantu abafunye batono. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe. Kakati waliwo ekibinja eky'abagoba ba takisi nyama akawunga sukaali n'ebirala okubayamba okuyita mu muggalo. Obuyambi obaweeredde maka ge Kawempe Kate Falaawo nga bano bannyonnyodde embeera mwe bayita nga n'abamu bagamba ebyokumira eddagala babivaako olw'okubulwa ekyokulya kuba ne ssente gavumenti zeegaba tebaazifunako. Ddala zooni Bokasa yo tenakunawadde ka meseji ka Nabbanja kabe kyamaani waffe. Tufunye okungirizibwa mu ngeri y'ebyokulya n'okulwala tetukyakola. Omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo Kawempe Conrad Muzora asiimye Muzaata olw'obuyambi bw'abawadde n'abasaba okwekuuma COVID-19. Bazemu essuubi mwekuuma obulwadde n'okwebaza Hajjat Muzaata Dr. Kuruthuma agamba nti waliwo abakyala bamukubira essimu nga bamusaba abayambe naye kwe kusalawo abadduukirire. Kanyesala amagezi ne bannaffe bafuniddeyo ennyama
nemmere kubanga nabadde nina mikwano gyange bensobola okwogera nabo ne bakigattawo mangu so nakola leero kyetubadde nakyo nga tubayamba n'okubabuulira obutaddamu kuva ku ddagala n'okubazaamu essuubi. Ne Meeya w'e Nakawa Paul Mugambe aguddewo pulojekiti ey'okulunda enkoko n'ekigendererwa eky'okujja ab'omuluka gw'ebutabika mu bwavu. Pulojekiti eno ey'okulunda enkoko tulyatandika n'enkoko 10 oba enkoko 100 tuve ku nkoko 10 buli luvannyuma lwa nnaku 45 tujja kubanga twongerako enkoko paka bwe tutuuka ku nkoko 1.5. Emwanjuliddwa kansala w'ekitundu Kajubi Wellington ng'egendereddwamu okuyamba abavubuka n'abakyala bawangalira mu Kirombe A mu Butabika Parish. Kati mu pulojekiti eno abantu abagenda okukola mu pulojekiti eno okubeera